Kakati bino byewuunyisa ate nga bituufu. Bebi gw'olaba oyo ku myezi 2 gy'alina agenda mu nsonga z'ekikyala, agenda mu nsonga z'ekintu ekikulu ku myezi 2. Kino mbadde sikiwulirangako era nga siyinza na kukiteebereza nti kisoboka okuba ekituufu. Omuntu ayinza okukikugamba nolowooza nti akulimba, naye ate omuntu aba alina omwana oyo aba akirigendamu oba akirimu yaba amanyi nti ddala kituufu ebintu bino gyeriri. Gwandaba sooka ombuulire, wali owuliddeko ku mwana w'emyezi 2 oba kale ku mwana ow'emyaka nga tannaba kuweza myaka 10 ng'agenda mu nsonga? Kale ow'emyaka 11 tugambe nti akale oyo aba ayina engeri gy'aba akozeekozemu kubanga aba atandise n'okusunira ku tubeera otutonotono. Naye bebi wa myezi 2 2 months ng'agenda mu nsonga z'ekikyala. Maama we asobeddwa agamba tamanyi na kyakuzzaako. Asobeddwa agamba talina kyakuzzaako. Bebi yoyo nga bw'okiraba kikazi kyattu ku myezi 2 kigenda mu nsonga, kisula kikaaba, kisiiba kikaaba. Olaba periods ziruma mukazi mukulu oba gwe omuwala n'olumwa kye bayita cramps, olubuto ne lukuluma naye saasira omwana. Atagenda kugamba maama we nti maama mpulira olubuto lunnuma, atagenda kusobola kugamba maama we nti maama mpulira kino kinnuma. Gwe omuntu omukulu oyinza okulumwa n'otuuka n'okugenda mu ddwaliro nga n'amazigo oyagala kugakaaba, olumu n'emirimu ne gikulema okukola. Omanyi periods buli omu omukyala zimuyisa bubwe. Eriyo be zirumya olubuto, eriyo be zirumya omutwe, eriyo be zitaluma, eriyo be zirumya cramps, buli omu aziyitamu bubwe. Kati saasira kibebi kino kikazi kyattu, kisaasire. Mumbuulire oba kino ekiruma ali mukiwuliddeko kituufu oyo bebi gw'olaba oyo. So kisinga okwewuunyisa nti ate abasawo abamanyi ku nsonga eno bagambe mbu kino ekintu gyekiri era kiri nnomo. Ono ekiri nnomo kiti abasawo obuntu buwulire. Bebi ow'emyezi 2 kiba kitya okuba nti kiri nnomo? Okuba nti agenda mu nsonga. Okuyiga tekuggwaayo. Okuyiga tekuggwaayo. Wano ku Michael Uganda YouTube channel tukyayiga ebintu bingi. Kati katusooke tuwulirize bino n'oluvannyuma tukomewo. Video nkusaba ogimpereka like, tambule tuke ku buli muntu video yiiyo. Bazadde bannange temunneeraliikiriza. Nnyina omuzadde apositinze kibebi kye n'agamba kiruma okulaba nga bebi we ow'emyezi egyo agenze mu nsonga menstruation. Mulindeeko. Bano abaana bagenda mu nsonga myezi emeka? Bannange Mukama Katonda. Mwe abaana b'emyezi bage kyokka ekyewuunyisa bwe mpisemu eyo video ng'abazadde bakiraba bakimanyi kiryoke. Banaye nga tuli mabega. Mbadde mmanyi omwana omulinda bw'avubukira emyaka 10 ogenda mu nsonga ne babebi ab'emyezi bagenda mu nsonga. Abasawo ababisomako ekintu kino omuntu kinnyonnyoli. Kale owuliriza bulungi. Kino ekintu kibeera kituufu gyekiri ate kiri very normal and completely harmless. Tekirina buzibu era okiraba ku bebi wo tokankana nnyo totya tugwa mu maanyi because it is very normal. Bakiyita batya? It is called pseudo menstruation bwe bukiyitibwa mu lusawo oba false menstruation. Okitegeera kijja kitya? Omukyala waba ali lubuto waliyo hormones z'abeera nazo ziri 2, estrogen and progesterone. Kati ezo hormones omukyala z'abeera nazo omwana bebi gw'asitudde mu lubuto abeera exposed to those hormones. Okitegeera? Kati omukazi waba amaze okuzaala bebi we ng'amaze omuzaala, ezo hormones zikola kitya? Zifallinga down, zireducinga, they suddenly fall down. Ekireetera good shading of the baby's uterus lining. Kati good uterus lining ya baby webeera eshadinze tekasaya kokolaba kaba kava mu vagina ye kolabanga menstruation. Akakasaya kaba kava mu mwana wo kalasting koba kikigambibwa nti kajja in 2 to 7 days omwana wa akamuzaala. Ate it lasts for over like 1 to 3 days wekilasting ate kirwa nawo. So okiraba ekyo ku mwana wo tulowooza nti kiri abnormal, it is not good. Kiri very normal naye kikireeta kyo kyembanyonyoddeko wammanga. Oba okirabye
tekyetaagisa treatment yonna nti oba ogende mudwaliro bamuweeki no just making sure omwana wo tomuyisa atengayo bintu kozi olaba omusayi oyinza omuteekayo ebintu mu vagina ne bakuwaawo amagezi tobeerako kintu kyonna kyomuteekayo mu vagina ye bambi omwana mukume nga ali clean enough kijja dissolving within 1 to 3 days ojja kulaba nga bleeding egenzi. So it is called pseudo menstruation. It occurs in newborn babies over 1 to 3 days, which was happening is actually taking along for 3 days only. It is not harmful, it is very normal, and it has happened so far kubana abasinga obundi kibatuuseeko kiva omwana abeera exposed to those hormones ng'omukyala ali ku lubuto ngamba estrogen ne progesterone abeera exposed to those. So kati omwana waba azaaliddwa obanga bamuzadde hormones ezo ne zidropinga uterine lining ya baby eyo shadinga and in the sense of shading omusayi guba gufuluma. Shading kitegeeza ekintu kiringa wonna gira wano bwe bati norabinga wano akasaya kakavaayo. It is called pseudomenstruation. It occurs 1 to 3 days in babies. It is not a worrying factor or worrying matter for you to shake. Mu baana nga bawere oba muwala oba mulenzi jjukira ebyokulya byonna abijja ku maama. So estrogen sometimes eyo hormone eyinza okuyita, in fact sijagamba sometimes, it process nejja ku mwana. Kati abaana bano bamuwala bamulenzi mu private part abaana abamu osanga mu nnaku ezo mu wiiki esooka oba eyokubiri munnaye nga mu wiiki esooka awaawo esooka nga muvaamu olusaayisaayi mu private part oba ya muwala oba ya mulenzi munnange kiri nomo. Omwana oyo aba afuna withdraw of hormones. Ziri hormones ezaava ku maama eza estrogen ze zireetera abaana abo mu bawere okuva akasaayi mu ssusu zaabwe. Kiri nno mu mukwano. Kakati ndowooza mubyewuliriddeko bulungi nnyo. Omusawo ng'atunnyonnyola, omanye olulimi lw'abasawo lulimi luzibu. Nze sijja kukulimba kino ekintu mbadde sikisuubira. Nga toyinza na kuteebereza nti omwana ow'emyezi 2 asobola okugenda mu periods nga ye atya ng'agendamu atya myezi 2 ng'omwana myezi 2 agenda mu periods. Nkubamu akafaananyi mu butuufu ng'omwana ono agenze mu period. Mama we no yabadde ali awo yagenze okulaba omwana atandika okujja omusaayi mu bukyala naye bannange eno ring light yange eyagala kukola eti ng'alaba ekibebi kye ekyana kiwala nga kitandise okugenda nga kitandise okuva omusaayi mu bukyala ate nga guli continuously nga sigamba nti nga bw'olaba embeera omukazi omukulu gy'ayitamu oba omuwala gy'ayitamu ng'agenda mu nsonga omwana ono ali mu kujja experiencinga ku myezi 2. Imagine emyezi 2 mu butuufu obulumi abakazi abamu bwe bayitamu nga bali mu nsonga. Omwana ono Katonda naye aba tali feya. Abaana ab'obuwala babonaabonera ddala okuva ddala nga bakyali bawala bato. Mu butuufu ebintu bingi nnyo omuwala byayitamu. Oba ffe abasajja Katonda yatutonda bulungi kale nti just nti ffe tulina olutalo lumu lwa kunoonya ssente na kulabirira famire na kulabirira baana na bakazi. Naye omukazi alina ebintu byayitamu nga mu butuufu byo byakutwala bulamu. Kuliko okuzaala nga tanagenda na mu kuzaala okwetikka olubuto nga tanaba na kwetikka lubuto okwo kuveeko okumuggyako gooti olwo lutalo yadde luba lwa ssanyu ne lutalo neyetikka olubuto olwo lutalo emyezi 9 lutalo leeba n'asindika omwana olwo nalwo lutalo lwakufa na kuwona bangi bafiiriddeyo. Olwo nalwo lutalo olw'amaanyi nno okukamala. Bw'amaliriza alina okuyonsa, alina okugenda mu nsonga ng'omukyala, alina kale kwegamba Mukama Katonda ono kati kubamu akafaananyi ono omwana muto myezi 2 yatandise okugenda mu nsonga. Ate batugamba nti omwana mu nsonyi okwogera kino batugamba nti omuntu batandika okugenda mu nsonga omwana omuwala ate nga waliwo abagamba nti omuwala yenna bw'atandika okugenda mu periods
ez'ekikyala ntandika okulaba omwezi aba asobola okufuna olubuto. Kati ate jjukira ono mwana muto, kino kyana kito. Anyway, nkisaasira kikazi kyattu, nkisaasira kibebi kyattu. Ebiseera ebisinga abakyala bwe baba bagenze mu nsonga batera okumalamu ennaku 4, 3. Kati oba kikazi kyattu kimalamu bbanga kiba nange obulumi obwo nsaasira maama w'omwana. Ate waliwo kati nga omuntu ng'ozadde omwana ng'oki nga tobimanyi, tokirabangako, oyinza ogaba nange omwana wange baamuloga. Okimanyi nti abantu abamu oyinza okuliyita eddogo naye ng'ate mbu biri nnomo. Abasawo be babyogedde nti biri nnomo. Mu butuufu kino ekikutuukako kati nga ffe emyaka ejjaffe tuzaala tukyali bavubuka tetubimanyi nnyo. Oyinza okulowooza omwana wo baamuloga oba mulwadde bulwadde, naye mbu ssebo kiri nnomo. Kiri nnomo omwana okugenda mu nsonga nga mwana muto. Imagine. Katonda yeesigaliza amaanyi n'obuyinza, yeesigaliza amaanyi n'obuyinza. Ago ge mazima. Omwana myezi 2 ng'agenda mu nsonga, kino mbadde sikimanyi nga sikiwulirangako era kino kipya. Ebyokuyiga tebiggwaayo, kyekyo lwaki mulina okwekuumira ku channel eno CO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale kuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale kuba nti ate mugoberera ssaako n'okuba nti ate mu followinga. Ndowooza tusinkane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire. Atanaba kuba nti ate osubscribinga twegatteko ng'okona mu kapesa ka subscribe. Bw'omaliriza kona mu akadde ako kateeke mu personalize, then kajje mu personalize, then kateeke mu all. Obenga ayitosubwa buli video gye nkutereddeyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love. Tima baby my Valentine.